okusikina okw'okuwoomera. Tulina okusikina okw'okuwoomera embolo. Abangi ate temukimanyi. Abangi mukiwulira naye temumanyi lwaki kijja bwe kityo. Waliwo ensikina omwana muwala gy'asikina nga yo yakuwoomerwa mbolo, ng'atuuse mu kaseera nga takyayinza kukwata breath, wabula ng'ayaayaana n'alaaja n'eddoboozi n'alita ne libeera plain, kuba abaawulira muli takyeholdinga nga eddoboozi alitadde. Okitegeera, tulina okusikina okwo. Mulimu abakyala abasikina bwe batyo ng'awoomerwa mbolo. Gwe n'olowooza nti alinga akaaba naye nga kwe kusikina kwe tugamba oba okw'okusinda. Kitegeera, okusikina okw'okuwoomerwa embolo, embolo weebanga ekutuuse, embolo ng'oginyumirwa, ky'oyinza ogiwa naye okuwaga, naye okuwanga, okuwulira amaanyi muli, okuwulira essanyu, ebinywa byeyo okubeera nga bizitowa like getting strong. Kwe kusikina n'ogiwaga, n'ogizzaamu amaanyi. Okusikina kukola kinene nnyo kukuggumiza okuyima kw'omusajja. Abasajja bangi baggwamu amaanyi wakati mu muzannyo olw'okuba nti abakyala mu losing out. Vibe gy'otandise nayo n'ogissa, bingi ebiviirako vibe okukka nga muli mu kwezina, naye ate omwagalwawo mumanyise asooka abeeko engeri naye gy'aba ng'akuyambako atoddemu okufuna vibe eyo. Tosirika kutandika kubutika matama. Tukimanyi bulungi nti omukyala obeera ng'oluzinze obwagazi buba bukendedde okkakkana, naye omwagalwawo mugambe mu ngeri etamulaga nti oba kyakola takimanyi. No, baby, nkola ku kino hani nkimisinga. Gwe kennyini weewulira muli eri nti okusikina kukola ki? Okusikina kuggwe kwegamba gwe kennyini weewulira muli eri nti obwagazi bukendeera. Omwagalwawo kimumanyise nga tebunnakuggwaako ddala, asobole okubeera nga ajjayo embolo mangu, ate akola ekirala ekisobola okubeera nga kikusitusa obwagazi. Okwezina kugendere ku beesi gye mwatandikiddeko okunyumirwa okwo. Otuuke wakati mu kunyumirwa olaajanire ku mbolo. Olumene ku mimwa, olume emimwa, otandika okubeera nga naawe by'osikina tobimanyi. Otandika okubeera ng'otangaala wenna nga olinga afuuse omulalu. Okimanyi nti okwezina kulina engeri gye kukufuulamu omulalu nga otuuse mu kaseera ak'okunyumirwa, nga tomanyi naawe ky'oli wabula onyumirwa bunyumirwa. Ate ng'omusajja okimulaga, bannange kirina engeri gye kiwaga embolo. Bannange embolo neebeera nga yonna ewaga, n'ogiwulira nayo munda, omusajja n'asibamuko, n'atuuka wakati nga naye awulira okuwoomerwa, baaba akuwoomerwa n'asibamu wakati bwa pa, n'owulira ng'embolo etenga mu mana. Kwegamba ebitundu by'ekyama ebyo nga bitandika okuba nga byogerezeganya. Emmana eba ng'emiima embolo, okitegeera, kuba n'emmana erina engeri gy'etujjamu. Okutujja kw'emmana etujja emiima mbolo, okitegeera, n'ebeera nga eringa epushinga embolo ebweru weegimiima ate bwekola that extraction. Kwegamba ebitundu by'ekyama nga byawummudde mu kunyumirwa okwo
omusajja n'asitoopinga mu katini kwegana naye n'awulira obuwoomi nga bumuleetereddeko endemu ye, okukakkana okwo mu ye, okunyumirwa okwo mu ye, obuwoomi obwo. N'owulira ng'embolo etengera mu mana, ebanga etujja. Olwo ebitundu by'ekyama byogerezeganya, that communication. N'owulira nga kwegamba nossa ekikkowe ekyokunyumirwa. Abamu tukaaba ne ku maziga ng'obuwoomi bukususseeko. Omwana n'akaaba akugamba bebe ani tukaba ng'embolo yange ebbali ani mu butuufu nkwagala. Okitegeera? N'owulira nga kwegamba wenna oweddeyo omwana akumazeeyo. Anange okusikina kunyuma. Okusikina kulina engeri gye kuwoomesaamu ekitanda kye mutamanyi. Bakyala, bw'obanga oyina omuntu gw'oyagala, express, teweerekeramu. Abakyala mulekerawo okwerekeramu. Mulimu omukyala agenda okwefuula nti ye ali virgin, mulekerawo okweyisa ekimbejja, mulekerawo okweyisa mu mbeera like nti temwagala kwemalirayo baagalwa bammwe. We mutuuka mu kaseera ak'okusanyuka ng'abaagalana mu kikolwa eky'omukwano, mwemaleeyo. Olw'ensonga nti you have to give your husband that strong loving action, that good and romantic expression. Kimuleetera okubeera nga mu birowoozo bye ne waaba nga tali naawe mu kaseera ke ka havingiramu memories ennungi, obwongo akusika, kiina engeri gye kigumiza omukwano. Mulekerawo okweyisa ekimbejja nti nze we naasikina ajja kulowooza ndi malaayo oba nabiyigirawa, nti nze we naakola kino. Nedda, temwekomako. Biyo ky'owulira kimulage. Kiina engeri gye kyongeramu omukwano gwammwe obuggumivu n'okunyumirwa kye mutamanyi. So mulekerawo okubeera nga mukola ki? Mwerekeramu. Express fully. Okunyumirwa okwo okugyeyo. Embolo ogiraajanireko. Weete wenna. Weesumulule. Omwagalwawo omwewe. Beerako engeri gy'obeera nga kwegamba buli kimu ekikudrivinga mu bwongo nti oba kino oba kiri oba kiri kifulume. Weete wenna, mwagalwawo omwewe. Ojja kuwulira ng'ebintu bikunyumira. Naye abantu abasinga ekibaleetera obutanyumirwa mukwano gwammwe n'okwezina okwo kwe kubeera nga mubambagatanira ne stress ey'ebirowoozo ebibi. Kwegana oba nga oyina ne fiya mu ggwe ng'okankana ku mwagalwawo, n'olowooza nti omwagalwawo abakyala oba be yasooka nabo baali so good more than you, n'owulira fiya eyo ng'ekujjula nti oba anyumirwa oba kino oba ndi mulungi gy'ali oba yenze gwe yeetaaga. Manya nti omusajja agenze okuleeta ewuwe. Manya nti omusajja agenze okuwasa. Omusajja agenze okukwana. Omusajja agenze okwagala ng'akuwulira nti ye gwe asaanidde. So mweggyemu fear. Just be you and express yourself. Bwe muba mu kikolwa eky'okwezina teweerekeramu. Teweerekeramu.
mukinyumirwe mwenna, kubanga gye munaakoma okukinyumirwa mwembirire, gye mugenda okukoma okunyumirwa omukwano gwammwe, gy'ogenda okuwulira nti oh my love is a wonderful thing. Muyina okunyumirwa kuno mu mukwano kwe mufuna, ne muwulira obuwoomi bw'omukwano, ate kwegamba ne mufuna okukkuta, that satisfaction at the end nga muli mu kikolwa, kubanga ekikolwa it gives us satisfaction, n'owulira ng'obulamu bukomyewo. Wali obeera iga, oba n'okuyaayaana, oba n'obulumi bw'omukwano, oba n'okwagala okwo k'owulira okugira at the end, byonna bikkakkana n'okwezina. You get the satisfaction in that action. So you have to express yourself. Oyina okukinyumirwa. Embolo n'ekutuuka. Kaga n'okyuka namu. Bamikwano, omukwano gunyuma. Nga toli mu mukwano, bino toyinza binyumirwa. Find love, you will find peace, and that intimate satisfaction.